Polisi egana Nansana eri ku migo gw'omukumi Kato Joseph abadde akumasako ya St. Jude Tabi eri Nansana ne Bujuuko kidi ababbi abagimenye mu kiro nga basuse kusibwa omukumi abaddewo kyawusa okuddeera ku miguwa n'okumukuba olwo ne bamenya ne bayingira Kulaakulanya yajja mu kitundu so savinga akasente kaffe naye kitukwasizza ennaku nti tugedde ku makya nga tufunye amawulire ag'ekikwa. Obadde otereka wano nga nfuna kwegamba wasinzanga nti bamu ate kati banga nti ababbi bafune siriza faato kiraba akantu ke babadde bakateekawo ka development akasobola enkulaakulanya abakozi nti abantu bwe bati abaleta enkulaakulana ku kyalo oyo banga nabo basobola obalemesa kitegeeza ffe abayitaaga enkulaakulana eyo tuba tugenda kwongera kudda mu bino ebadde mu kirekisizo olwaleero ng'omusasi waffe watuukiddwe nga tuzudda mu ddwaliro Mulago okujjanjabibwa. Poliisi egamba nti katwabadde akamala w'ennaku nnya yeekubanye n'ababbi abasibye ku Deero beejinja ku mutwe ne bamenya sake naye ebyembi nti wali kibabyemu kubanga sente zibadde teziterekeddwawo. Tukubiriza abatandika zi bizinesi zino ekisooka baziteekeko obukuumi obumala bwe bubeera obukuumi abantu bano bagezeeko bawa keya obutabasembereza mutima guli eri kukemebwa. Poliisi yebongudde ekifo kyonna naye ng'emmundu Kato gy'abadde akumisa esuliddwa wansi ng'ate emiguwa ababbi gye baasibye okuddero ne batuniye bisangiddwa nga biri ku mulyango ng'akabonyi gye baamusibidde. Gy'abadde akumisa batundu bamusibye ne bamulijja n'essawa ya leero ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi then ebisigadde asobola okumikola kiki ekyabaddewo. Poliisi erese embwa enkonzi y'olusi n'erondoola ababbi bwe baayise era obedde baddusa ne batusa ku bavubuka babiri abakwatiddwa. Omu ku bavubuka gwe bakutte bw'ayambuddwamu essaati nga inajjudde ebiwundo era kigayibwa nti byamutuusibwako abantu abamukuba oluvannyuma lw'okumukwata nga bbira ku pikipiki endabwero. Embwa etutusizza distance nene okuva wano okutuuka emmanga kati mu process y'okudda bwe kuti nga waliwo abantu abateeberezebwa okubeera nga bayinza okubeera ebimu ku bakibadde mu lwabiki bye basangiddwa nabyo ate wano mu kubawalawala era ogenza owulira n'amaloboozi agavambaano era bazzeemu ne bamukola ki ne bamukwata. Ebitongole byonna ebyokwerinda tutandikira ku kyange kyendimu poliisi amagye tulina ate okwongeramu naffe obukodyoki obulala naddala nga kamera zino nga zituyamba. Tulina kamera wano meters ndowooza nga 5 okuva ku scene of crime wano we tuli. Ndowooza abagikolako Nansana ne ku center enaggulu tuyinza okuba nga tweyongera okukozesa kamera ezo. Omwogezi wa poliisi mu Kapiteni Patrick Onyango alambuludde bw'ati ku bubbi buno. Ekidirira kati okunoonya ono Kato William Kato Charles kasa tumukwata ajja tutuusa bali ababbi abazze nabo kubanga ye abadde ne mupya mu kitundu abadde yakamala ndowooza nnako kunganya yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.